okujja nga tuggulawo ekitebe kyaffe ebyobufuzi bwe bigenda okuyimbira bitinte tuwandiike ebiwandiiko ebipya ebya Uganda tujjeko nakyemalira. Ofiisi zaffe nzigule okuva kati. Ofiisi yange nga pulezidenti nzigule. Kanjogereko gye muli eri okuva lwe nalayira. Abantu boogedde bingi. Abantu batiisizza. Abantu bawanze omuliro. Naye ekyansanyusa nti bwe nabibulira ate babijjanga mu bye nayogeranga. Kitegeeza nti nze nsinga okumanya ebizibu byange okusinga bo. And it's very good okubeerayo nga osobola okuyimirira. Njagala mbeera ekyokulabirako. Omukyalo obeereeyo abaana baffe babarepinga ne batya okwogera. Tubeeranga eyo n'oswala okwogera n'otya ebyemabega oba ebizibu byakutuukako. Buli lw'oyita mu bizibu kikwongera okubeera omuvumu omulwanyi. Kati nze temulina kigambo kimusobola kuŋŋamba kigenda kunzija ku mulamu. Nakulira mu katale ekibulye ndi pisanti nga ntambuza bigere. Ng'engatto gy'ennyambala yabituli abantu baabana bangi balyeyo bakyabirimu ng'omukulembeze omu yaliko. Twazumba tugamba babakulembeze ab'enkya ate tuse katwewayo tukole ki babaguze babawadde sente tulema ki tulinamu kumajja siwena twagijjuza temulowooza nti ndo tetwafunayo sente. Nebulaya temugamba nti simanyi watusala naye twafunayo ki tetuli very cheap nti bagenda kera kumakya bagole peasant party ebeeko obwerwanyisa petulwanyisa omulutwanyi kubanga bagenda okujja ebibiina ebirala waliwo ebibiina ebyamaanyi ebyakola ki naye bwe bajja tebabalwanyisa babaaniriza era yonsonga lwaki essaawa zino bakola ki ate kati ffe tuzzeeko zimugambe nti mutukitti kubanga kyendaba agali awamu gegakola ki singa twekwatakwata tujja kujjako nakyemalira naye olaba omuntu ng'avuddeyo ate n'oyagala omuputinge down. I am not that cheap. Nze temugenda kunteeka wansi tewali kigambo kigenda kunzija ku mulamu. Mukama wange president taata yatandikawo ekibiina kino simanyi ludda lwe wali weebakiddeko n'oloota n'ogamba nti omukyalo kamuteekemu obwesi through secretary general waffe naye nkugamba ebigambo bye taata yenze nakyeyombekedde yenze eyalema obufumbo bw'enjawulo mukama wange yenze eyazaala abaana mu basajja ab'enjawulo taata yenze eyagenda ebulaya nenemererwa n'enkola ki sigenda kusoma ngenda kukiikirira buli mukyala ali eyo nga yazaala mu basajja abaki kubanga tewali akyagala biganda buganda n'omwami aleeyo abakyala kimanyi gye bali abakola ki abajoga nze ntegeera ebizibu byammwe kubanga nange ndi ki bankuba kyeyo abali e Bulaaya n'abaalemwa ani asobola okuvaayo n'ayogera obulumi bw'oyitako okusinga nze yaliyo nennemwa nze kusinga okumanya ebizibu by'oyitako okusinga bali ne mutijjisa nze genda otuusa ensonga zo nkyusa obulamu bwo so temuggwamu maanyi ate temwerimba timugenda kunzija ku mulamwa nze ngenda okulwanira basinga omumaka kuba manyi obulumi basinga omumaka bwe tukola ki manyi ensonga zesobola okuwa manyi yesobola okubasakira kubanga nze bwe nagenda e Bulaaya nagenda kunzijanjaba naye ngeri gye nabonaabona ennyo nenga omuzungu ono nkoze ekyo obako kye mujjamu
nesiriwaza nensoma nga bwenkola nenoonya buli office gyenyinza otuukamu esobola okukyusa obulamu bwa Munnayuganda kubanga we nagendera nga ngeza kuzero imagine nenva mu nsi yange nengenda banzijanjale. Thank you. Mukazi munanga yeyo mwanyinaze bwe nagenda e Bulaaya sajjayo bitabo byokka naye najja ne contacts ngenda kubasakira bakyala bannange ngenda kubasakira banyinase njagala okulaba ensawo y'omukyala ng'eteredde njagala okulaba omukadde kuya abakadde bali mu mbeera mbi baliyo mu mayumba bokka mu busisira babonaabona ngenda kusaka kye bayita health center kugamanga omuntu abeeramu ate ne tufuna n'emirimu abaana abato bafuna emirimu ne bakadde baffe nga babeera bulungi mu kye bayita home ngenda kuzibasakira nga ndi ne National People's Party. Kuffe tetulina bwe tuze kulwana naye era tukowola ebibiina ebirala byonna bijje bitwegatteko kubanga omulabe waffe ali omu. Nangirira olwaleero nti National People's Party egenda kuleeta abantu abagenda otukiikirira okuva ku LC1 paka ku mukulembeze w'eggwanga. Era nga kowoola buli omu ky'oli ojje wano ekitebe kyaffe ekiri wano Kasubi ku Masiro imagine ku munaku kubanga ffe tuli banaku ku Bwakabaka ffe tuwagira Obwakabaka ne constitution yaffe Act 35 ewagira federal era omukulu the man tuli wamu naawe Museveni twagala tulekere eggwanga lyaffe naffe bapiisa tukole ki tweyagaleko so mbakowolaba MP mwenna baani buli muntu ng'omanyi nti olina obusobozi tugenda kubanga aba National People's Party nga Secretary General bwatugambye nti ku Mande fo mugenda kuba muzikiba ne kaadi bannange weeziri wano abaagala okujoyininga bulijjo abankubira amasimu ofiisi zigguddwawo ngenda kubeeramu ne baadimisota bonna bagenda kubeeramu tugenda kulaba nga tulwanirira eddembe ly'omuntu wa wansi omulimi bamaama b'omukatalenze be bankuza abo njafiirawo okulaba nga nkyusa obulamu bwabwe abakyala abayiririvu bandi muyiribi mugendo n'ensira eno abakazi b'omu saluni n'abaami bannyinaze abavuzi ba booda abavuzi ba so twegatteko n'abavuga emmere bano babayita bavuga emmere. Mikwano gyange tewali musirikale agenda mu lutalo nga tasuubirayo masasi nange nagenda ogamba nti kanzije mbeera president wa National People's Party ngamaze okunnoonya najja byemukola mbyetegekedde so sirina kintu kyonna kigenda kunyeenya nammwe bagenda okungobera njagala mbeere bagumu mbeere banywevu eggwanga tugenda kulikyusa nga tukozesa akabonero kaffe akapeera. National People's Party oye! Egundi yaffe egamba nti peasant power, we are the power. 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 Teri muntu agenda kutusa wansi ate bakikola olw'okubanga balaba ndi mukyala mukwano yingi nirabika nira ya musajja. We are opening a new chapter in Uganda's political story. A chapter where peasants rise. We are the peasants. Where the forgotten are remembered. Where the humble stand tall. Today, we unveil not just our headquarters, but our commitment to the people of this nation. I am honored to stand before you as the first president of the National People's Party.
love of the soil that raised me, the soil that raised all of us. But many of us have seen the raise has not come without resistance. I have been insulted. Oh my God. I have been threatened. I have been mocked because of my past. They say I have failed in marriages. It is very true. I have failed in marriages. They say I failed Canada. I came back. It is very true. I did that. Thank you. They have said that I have children in different fathers. Everything is true. Yes. And listen, all what they have said, it is what I told them. So I know my past more than them. That is why when I go for interviews, I confidently sit and answer that yes, I, Stisha Mayanja, have gone through this. So I am not ashamed. Because it is the story of the millions of Ugandans. Do you know how many ladies and men that have gone through what I've gone? What I went through? There are very many. So I don't know why they use those. But anyway, we are here to ashame them. I am not afraid of my scars because they are proof that I have lived. I have struggled and I have survived. Leadership is not about having a perfect past. No. Leadership is about standing up when others are knocked down. It is about turning pain into purpose and rejection into revolution. So, I didn't come to seek for applause, no. I didn't come to seek for approval that, hey, my dear Ugandans, I am here to ask you to fight for justice. No, I came to fight for justice. I came to fight for those women and men, the market vendors, the border riders, the tax riders, the farmers, the single mothers. I am looking for justice for those mothers that have kids in different fathers. I am going to fight for justice for those that have failed abroad. Our people are there suffering. They are suffocating. But I don't want to show because of shame. I came out and said, no, I don't belong to Canada, I belong to Uganda, and I'm here to fight for you. And for the youth, the National Peasants Party is not built on insults. It is not built on the noise you're making out there. It is built on issues. We are not here to fight people. We are here to fight poverty. We are not here to trade words. We are here to bring solutions. The future does not belong to the loudest. So it belongs to the most faithful. And to all who have supported me, I thank you very much. To those who have insulted and abused me, I forgive you. To the people of Uganda, I will serve. I am ready. We are ready. We are just getting started. Yes. Long live National Peasants Party. Long live the spirit of the people. Msajja tugamba nti ngeze mu nsiko okutereeza ebyokulonda kati ffenna tutuula eno n'eno n'ebibiina byennyini ebiri mu paalamenti ebituyambye
toyinza kuŋŋamba sebo secretary general ne president toyinza kuŋŋamba nti Supreme Court mu musango gwa Amama Mbabazi versus Yoweri Kaguta Museveni and the Electoral Commission. Supreme Court under Article 32 Clause 1 is the highest court of appeal. Bovaawo okugenda mu kikyo njagala okugamba nti toyinza kuŋŋamba nti obutundu bwe bagamba nti buli order buteeka okubanga ekiragiro mwe muli akatundu akagamba gy'amagye mu byokulonda, mwe muli akatundu akagamba nti apeera nti ayagala okujulira nga tamatidde kulonda kwa pulezidenti ayongerweyo ennaku mu kifo kye-15 zifuuke 6, nti apeera nti oba naabo bonna abeesimbyewo basaana baweebwa echansi y'emu kukozesa ebintu bya gavumenti nga Museveni so sikusosola nga n'ekirala nti bannange emirundi mingi okulonda kuno kubaddewo kwaba pulezidenti rizaasi zibulira mu bbanga diala forms declaration zikolebwe ku constituency ne ku district so sikuzitwala eri ne zibulira mu bbanga internet ne bagijjako nga bwe gwali mu 2016. I'm talking this point with concern. N'ogamba nti ebyo ebimu byenjogeddeko lwaki tebisoboka kuletebwa mu parliament. Tewaliwo ab'opposition nga bwe bakulira opposition n'ebibiina ebirala tebiyinza kwekolamu mukugu n'aleeta amateeka ago nga bills netulaba bazituulako. Waliwo ekyewuunyisa nkimanyi bulungi nti aba movement n'okwate be baali mu parliament basobola okutya nti obanga gundi Supreme Court eriwo ku lwabwe bagiswaza batya ne batassa mu nkola ebyo bye baayisa. Nobody is doing anything. They all keep quiet. Kiki ekyo kimugamba buli opposition mu challenge olwaleero nti amateeka agasalwawo galeetebwe mu mpala ku electoral reform gasobola okuleetebwa omuntu yenna opposition n'awulirizibwa kubanga bali mu gavumenti nga badominatinga bajja kubeera n'ensonyi nti ate oba Supreme Court yaffe yalondebwa Museveni lwaki tetussa mu nkola yesazeewo. They are keeping quiet. Ogenda mu kulonda ki okutwafaanana bwe kujoga kujjudde amagye nga bwe mwalabye mu kulonda kwa NRM okwa primaries. Tugenda mu kulonda kufaanana ki? Essanyu nyina Demosi wa Gonja okulaba nga my dream ekirooto kyange ndabanga kinate okutuukirira. Bakadde bange bantuma omulimu guno nga ni mulenzi muto abaana bo bali bakulembeze ne bamukwasa obuvunaanyizibwa nti ojja kuba wali kukwata engoma y'abakadde bo okununula abantu b'ensenyi. Kyamukisa mulungi ndi management y'ekibiina kino eyatambudde ebole n'ebweya ofisi ne zibula nga bajaje bamugamba nti tulina twagala obeere otika ofisi y'ekibiina kya National Business Party. Obwakabaka bwa Buganda nebaziza nnyo nyabu okumpita nzaani John Kennedy Kyamuzemana ababadde batamanyi mu butono bwange ng'ate nali omu yekka mu parliament nze naleeta ekiteeso ekyawaliriza President Museveni okwogera n'ekkonye ebweru wa Uganda Juba nekiyita nze nagoba DDT wano. Nze naleeta ekiteeso ekyakizza okununula abantu ku ttaka ekya Land Act 2004. Ebyo byonna balabanguddeyo ne babisamba ebbali naye eggwanga lyagala okutereera. Olw'okubaagala nange nyabu Stasia batonedde cabinet ngitonedde ekitabo kyange ekyakafuluma ekiyitibwa Uganda is a creature of the federal government. Abayizi babudde mu Oxford ne Harvard okumala ekiseera nga bajja okufuna interview nange ate ne batwala n'ekitabo. Najagadde nti bapresenti yo mwena awamu kikyo bwe muba temufuddeeyo nga kabineti kubanga omusayinze ki. Mbadde nsaba aba National Business Party mulowooze ennyo ku nfuga yaffe yaliwo. Nalabye nsanyuse nnyo okulaba ekifaananyi kya Kabaka Mwanga. Mu 1966
owekitiibwa Obote yajjawo constitution nga 22 February n'agamba member wa National Assembly nti constitution empya mujanyisanga mu region hall zammwe. Tiwaliwo nsonga nkulu abatagimanyi mugimanye muleme kulimbibwa nti waliwo ensonga yonna egisawo constitution eno. Waliwo kitugaana ffe abali wano kutambula kusakira omukyala yeetaaga emitwalo 2 okufuna omulimu gwakola. Avenues ziri nyingi nnyo ezisobola okulaba abantu baffe nga bagattibwako. Nze nyina okukkiriza nti teri bukulembeze butava eri ki? Obukulembeze bwe buba bwakutuuka era bujja kutuuka. Jjajja w'ekibiina kino Haji Miyaji atadde omukisa ku muwala we n'amuga bujja kutukulembera Uganda. Naye nga si kulembera okujjako nga ndese omukulu. Twagala okusitula abantu nga tutandikira wano wetuli ku nnaku. N'abakyala oba omukyala akiikiridde ssentebe twagala kuwa essuubi nti wantu bagenda kuba waggale ekiseera kyonna ne bwe tunaabanga tutambudde okulinnya ennyonyi tetugenda kulinnya nga yagenda kukuba bifaananyi. Tugenda kutambula nga tusakira baki bantu. Welfare eya Munnayuganda ye number 1 priority. Omwana obutasoma ng'obusobozi obutono tusobola okuteekawo twagala okubategeeza nti tujja kuuka ejjembe. Tulabe nga Munnayuganda agattibwako ettofaali. Nsaba okubategeeza nti olwokuba ntulangiridde tutandise ebyobufuzi ebitakoma. Okutandika ne sabbiiti ejja wano wagenda kuba wafuuse entabiro ya Bengaazi ey'ebyobufuzi. Era bannamawulire tebagenda kuvaawo kubanga wagenda kubeerawo activity zitaggwa. Nga NEC tugenda kufulumya roadmap kwe tugenda okutambuliza obukulembeze bw'ekibiina. Abantu babirabanga ebyokusaaga era ne bwe twali eri balowooza tuli mu byakusaaga. Naye olwaleero tulina ennyumba we tugenda okutambuliza ebyobufuzi paka ensi eno lweriggwawo we wano. Ekitebe bwe kifuna headquarter mumanya buli lunaku kirina okugattako tekikendera buki. Era bwe mulanga ekibiina ekikendeeza mumanya abo bavudde ku nnono. Ekibiina kirina kwegattibwako buki. Basesenyawo kati zoni bagiregera ku mikuta yowala kiri mu kitundu muno mwavuddemu nti abadde tewulikika abadde tuwulika ku masiro gokka naye kati tufunye ne pulezidenti neyanziza.